Mulowooza tiimu Rwema bituruma. Kambabuulire tebituruma muyadde n'akatono. N'akamu n'akeddagala. Oba mulowooza twaka mukoze obukolokolo bwalayisi bulinga ne bwe baba basondedde mulowooza bituli. In fact, by the way, kambabuulire actually fata tulina nabudde bwammwe bu video tebunaggwayo ngenda bukuzanyira paka bwaje buggwera ka pressure katandika butandi Team Rwema namakula batandise okujjayo ebiso kyokka ate nga Team Nyamukenzo bo beeyongera okubeera nga bajjaguza ekkula lye batuuseeko olunaku olw'eggulu kati n'okumanya nti violence teri mu ba social media in-laws bokka wabula ne ba celebrities bennyini mwana wattu beekutula mudda ebiwayi gwe kanzi gyenkuteereko oba kandukuwe okuba gye lwatandikidde waliwo post gyengudde naye bannange Kirya Uganda avuddeyo okubeera ng'ategeeza eggwanga nti why was Nyamutoro and Eddie Kenzo's kwanjula ceremony private yeebuuza lwaki okwanjula kwa Eddie Kenzo ne Honorable Fiona Nyamutoro kwabadde private amakulu mukyo tebayise bantu tebayise bya meeting biki ababadde beetagisa okubeerayo be basobodde okubeera nga babeerayo wano wansi n'ateekako comment naye abaana baagala violence mu ggwanga erya Uganda wano wansi n'ateekawo babadde balowooza nti Rwema ayinza okujja n'ayonoona omukolo at least bandibadde bagamba ffe aba social media in-laws abatatya loss abatatya danger bo tebatya loss kyokka ate ng'eno gwe kyolina okumanya nti olutalo lutandika butandisi kati kijjukira olunaku olw'eggulu twabaweeredde exclusive nga tubategeeza nti waliwo ekigenda mu maaso ebuziga naye nga tetunnategeera ki exactly nga tuwulira omukolo oguunyo gwa Eddie Kenzo wamu n'omukyafu Honorable Fiona Nyamutolo abantu bagenza okugenda okunywa emyenge gyabwe ku weekend n'ebisigadde nga tebamanyi exactly kikigenda mu maaso bagenza ozuukuka ng'ekintu kyawedde essaawa zino ne batandisa okubeera nga bajjayo ebisongovu ze ngenda lukuwa okuva gye lwavudde paka wa gye bigenda okubeera nga bikomekera ekikulu nze wendi okubeera nga mbatuusaako gwe kyolina okukola subscribing ano ku SMX Media togenda kubeera nga omuyisinga updates naddala nga zino kankakuwa akatambi kano okuva gye katandikidde paka gye kaggweredde osobole okubeera nga okalabako naye nga sinabeera nga nkakuwa nkujjukiza nti ku SMX Media still tutambula ne Sheikh Shafik Mukasa avuddeyo kubeera nga bambi akuwonya ebizibu ebyenjawulo ng'akulombera dduwa yes onagenda beera nga akulombera edduwa gwe yasiraana tolina mukisa by'okola tebitambula bwe sente zikuyita mu ngalo oli wabweru wa Uganda oba oli mu ggwanga erya Uganda ajasobola bulungi nnyo okubeera nga akulombera edduwa mukubireko ku enamba y'essimu ebisigadde obimulekere Eddie Kenzo Eddie Kenzo, Aramuni Parankwi, Uganda's Davido, you the smoke Ibu, Fuke, Sheila, eno kapo ya febajita Nyamukenzo, Nyamukenzo, nga mwatuwogerera nti tetulisobola tetulifuna atwagala ogu ni nyoko nyamuwati Nyamukenzo the president ni making president wa federation mulowooza tiimu Rwema bituruma kambabuulire tebituruma muyadde n'akatono n'akamu n'akeddagala oba mulowooza twaka mukoze obukolokolo bwalayisi bulinga ne bwe baba basondedde mulowooza bituli. In fact, by the way, kambabuulire actually fata tulina nabudde bwammwe tetulina nabudde bwammwe okitegeera tuli busy nnyo tuli super busy mwena muli eyo mukoze obukolokolo mwena beekyaza nnyini oyinza olowooza be baakasooka tebituruma nkimanyi byonna obwobuzinyi obwedda omugole bwe yeezinya omukyala ng'alinga ayolekeza gye tuli naye mukwano ffe tuli super busy tiimu Rwema tebituruma
tuli busy ate tubiraba Jiza babefuyisa obusente awo obusente bubuchenji bubuchikumi mulowooza mwamalayo ensi yonna yamwe mulowooza muri bakabi nnyo mulowooza bitulya mulowooza ffe ne bye mukola tubira muyinza olowooza tetulina byakukola obwongo bwaffe bwonna buli kummwe baddiya tetubaliiko tuli busy lwakuba nti ero mu ddungu omusana gwaka kati eyayinza okugamba nyinyibadde oba mbu nugu yetusumbuwa please nugu kikwaka akakolo ke mukozi ffe twakola omukolo wano tiimu Rema twakola omukolo tewali ataagulaba omukolo amakiribona maŋŋa tewali atajja nemwe mwakoze obukolokolo n'abantu nga mulinga abakukuta mulinga n'abebbo ebbi nefe twakola omukolo teri muyimba tayimba teri muntu atajja teri lugoye tutakyusa lwakuba alusazi zinnyoola naye siga nti oba nga kiki ekinkaabya ebyo nabyo omukolo nagwo nga basanga ng'omuntu agukaabira ate nekire omugole omusajja ebyevu tebyanyumye fe omusajja owaffe yali asinga n'omugole wammwe ekirevu yali amusinga ekirevu kambabuulire ate n'omukyala tumusinga dimpozi n'akabina n'obulungi zaziza lukorokoro bezinyazinya nzo olowooza twakalaba ffe tuli bize tulanga mata tuli eno endorsements zitutta tuli bize mwami waffe atulaga omukwano tetulina budde bwa ate kamba ate kamba buulire tetulina na budde